Olunaku olwokutaano tuli Masaka ate kirungi nti bana Masaka mubalase Masaka tuli wali wakati wennyini ate ku Lwokubiri wiiki ejja tuli mitya Zinamboze dalaire kufira kusaidia mwe. Abantu bangi nga bagezaako okuva ku mukulembeze nze buli lunaku nyimirira n'omukulembeze waffe ate ku ludda lw'abantu njagala muleme kuggwamu maanyi okubanga tukyasikiriza abantu bangi batwegatteko abamu bajja kutulyamu enkweta amazima abalala bajja kubagula abalala bajja kufa abalala bajja kulwala abalala bajja kugwamu amaanyi naye ekintu kiri kimu abagenda okusigala nga tuyimiridde ku kituufu ffe tugenda okuba abangi ate ffe tugenda okukola ki okuwangula nolwekyo basebo ne banyaba ensonga yammwe mukoze bulungi ekisitula pulezidenti n'agikola ki n'agiraba era nsaba ku ssaawa eno nze pulezidenti ampa buyinza mu kifo ky'abantu abo abaagira bwe bati nze ndeeteeyo baddenjalasi ki agahazitani materiyo eko wasani obimako buyingi jasi olatera isoti
BTI twagala obekiti Luganda yopi nyuma sikulimba Luganda yopi nyuma abantu bade tagala olekerao wandigenza kumaso ngoyogera Luganda yasa. Thank you very much, Madam Deputy President Lancha. Oyo mulamuzi mulamba naye yasulawo ebitibwa byonna ajje akwatakane n'abantu awansi ffe betukiikirira tununule eggwanga lyaffe. Tukwagala nnyo mama waffe Dr. Lena Zedriga. People power! People power! Our power! NUP! Everywhere! Yagala okubyongerayo ku bantu abalala. Baganda bange, guno gwe mulundi gwange gwensoose okufuna omukisa okwogera n'abantu b'eruweero okuviira ddala mu kulonda mu 2021. Okwogera n'abantu b'emukono mu nsonyiwe. Guno gwe mulundi okusoose okwogera n'abantu b'emukono ate okwogera n'abantu b'omu Buganda nakoma ku b'eruweero era bwe nayogera n'abantu b'eruweero Museveni n'agamba kati atandise okubuusa Abaganda n'agamba tebabikomye. Muze mulaba ku mawulire ng'abantu bonna n'abo abakuba enkuŋŋaana mu bumenyi bw'amateeka bamuwoozi. Muwoozi musirikale asaabinga mujereggwanga ate etteeka lyaffe ligamba omusirikale ali akyali mu magye takkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi naye alina n'ekibiina batambula bakuba enkuŋŋaana ekyasibisa basejjusa ekyasibisa bali bonna abalala ye tebamukwatako. Naye si ensonga olunaku lwaleero lwensoose okufuna omukisa okwogera namwe abantu b'emukono ate obutafaananako ne bannanga abalanzi wane mukono siri mugenyi era bwe mbadde mpita muno nga tutambula ng'abaye abasinga amamanyi by face abangi kummwe twakasibagana mwoli ku kisumaali abalala twaberanga nammwe wane nasuuti ngo bange ne buddayo emyaka mingi n'emabega tongedde kunzijukiza nti nze siri wanjawulo kummwe era kafufu kaba kankube bulungi nenzijako ettaayi eno nfaanana mmwe. Nfubye nnyo kigamba abavubuka si mu Buganda wokka naye mu Uganda yonna ti siri wanjawulo kummwe. Olunaku lwaleero njagala nnyo bye mbagamba mbigambe n'abalala kubanga bikulu bibakwatako baganda bange. Bwe twakera ku makya nga tuli bayimbi mutuwagidde bakyalibanga abamu ne bava mu bubbi abamu ne bava mu fujo ne tukuba emiziki abaguze emmotoka baziguza bagagawadde ne bagagawala twali tuteredde obulamu bwaffe mwabutereza twebaza naye twalaba nti kyali tekirina kukoma awo baganda bange nabagamba nti bwe twalaba embeera ensi yaffe mweri naddala mu abavubuka mu kitundu kya wano muli bagezi nnyo naye ate muli baavu nnyo ekibakumidde mu mbeera eno bwe bukulembeze bwe muyina. Nze nali happy okubeera miziki era ndi happy okuddamu okufuuka miziki
naye waliwo ekizibu mu ggwanga nga tetulina kirekera balooya baprofesa ba inginiya abalwebulandi ba bishop tulina kikwata mu ffe kennyini. Baganda bange byali birowoozo byammwe ne tugenda ne tukola ekisinde kye bayita people power ekyabamu ekibiina kya NUP. Kyali kirowoozo kyammwe nze okwesowola mu mmwe ne mugamba lasita embiri zijjeeko ne tuzijjako ne mugamba songa wali ne ŋŋenda ne neesimbawo ne munnonda. Olunaku lwa leero siyogera namwe nga muntu wa bulijjo naye njogera namwe nga pulezidenti wa Uganda omujjuvu. Mu mateeka bwe weeyita pulezidenti w'eggwanga nga toli ogwo guba musango gwa treason gwa kulya mu nsi lukwe era bwe gukusinga bakuwanika kalabba. Ndi wano mu maaso ga kamera nga mbagamba nze Kyagulanyi Ssentamu nze pulezidenti wa Uganda. Naye wadde musanyuka saagala mukome kusanyuka na mukuba mbeekuulo. Njagala mumanye nti mmwe mwakwata obuyinza bwammwe ne mubuwa omuntu naye ne bamuzaala wakitegeeza temulina buyinza abaabo bawambako abaawamba ensi mu kampa. Ekyatujjawo ne twesimbawo ne tufuna ne bannaffe bangi ne tukwatagana tukyuse ensi yaffe kuba twayagala obuyinza budde mu mmwe. Sijja si kwe kubeera ng'olagira abantu nti bwe buyinza, no, obuyinza kwe kusalawo embeera gy'okulizaamu abaana. Ekyo kisalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okumala ku nsi. Olunaku lwa leero ekibasibye mu bwavu bwe mulimu kubanga abo abawamba ensi yaffe bagiwamba kuginyagulula na kugitwalako buli kyabugagga. Olunaku lwa leero abantu abatufuga bali mu bugagga bw'ensi obungi naye ate ng'abantu b'ensi babonaabona. Wano nkakasa tulinawo abasuubuzi. Tulina abasuubuzi wano. Kagaba emikono gy'abasuubuzi. Mwenna muli basuubuzi mu ngeri yammwe. Olunaku lwa leero Museveni akozesa biliyooni 2 buli lunaku. Manyi mbadde mukimanyi naye njagala ekifumiitirizeeko. Biliyooni 2 buli lunaku. Biliyooni erimu miliyoni 1000. Etegeeza Museveni akozesa miliyoni 2,000 buli lunaku. Zino sente yagenda mu paliyamenti n'abalagira kuba paliyamenti mpambi ne ziyitawo buyisi. Anita Amongo ye anyagulula buli wayagadde. Kati ng'obudde kwekyo basaba ne bannyabo Museveni okusobola okukola ebyo yalina okugula abantu nga bw'otwalidde n'abaffe. Tetwagala kyusa luno oluguudo nkakasa mwagala lubeere nga lukole. Nkakasa mwagala ddwaliro nga Loopu bwagambe temwagala kukomera wano. Nkakasa mwagala mubeere n'amadwaliro abalagala amalwaliro n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ebyo temusobola bifuna Museveni bw'aba yakyali pulezidenti w'eggwanga. Olunaku lwa leero sente zammwe zibasobozebwamu misolo zikozesebwa muntu kwekumira mu buyinza nagula mundu zimukuuma nga batulugunya. Naye ekyo tekikomaawo. Njagala obategeeza mu abantu b'emikono nti buli muntu ali wano babeka abalina abaana ne bwoteka wansi ne bwabeera wa lunaku lumu gwe n'abaana bo bw'oba olina n'abazzukulu kasitaba nga yazaalibwa ne bw'aba yazaalibwa ggulu abangibwa miliyoni 2.5. Oba mutegera kye mbagamba? Museveni yeewola ku mawanga g'e Bulaaya kuba ensi yaffe ngagganyo ne wano we muyimiridde mu myaka 2 bayinza okubagamba wali ebyobugagga mu ttaka. Eno ensi bagiyita Pearl of Africa kuba ngagga nnyo. Ensonga lwaki twagala okubeera n'obuyinza ku ggwanga lyaffe, bino ebyobugagga twagala bikyuse bulamu bwaffe. Dubai twali tugiwaddeko ku buyambi kati gye mugenda okukola obwakadaama. So twagala okukyusa embeera eyo ebyobugagga b'eggwanga biyambe ensi n'ebirala bifaanana bwe bityo. Nandi bannyonnyodde ku bizibu bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga nga biriwo ku lw'abano abasajja. Tebatufudde bufuzi baavu, tebatufudde bufuzi basabiriza, wabula batutadde mu bbanja
nti kigenda tutwalira emyaka 97 okusasula ebbanja Museveni yeewuze. Ekyo kitegeeza nti abaana bo n'abazzukulu n'abaana b'abazzukulu bonna bajja kuba bakyasasula ebbanja Museveni yeewuze. Kati ate bw'anaateekako mutabani we oba muwala we oba mukazi we kitegeeza nti n'abazzukulu b'abazzukulu bajja kufa nga basasula bbanja lya Museveni. Naye nnyina essanyu mbategeeza nti buli we mulaba nga nkutte ennyonyi nga nvudde wano nga ngenze Bulaaya mba sigenze kulya pate mba ngenze kuvunza Museveni. Mumpulirize bulungi, buli we mulaba nga nkutte ekkubo nga nvudde wano nga ngenze Bulaaya mba ngenze kusisinkana abo abasajja, kubanga mu nsi yonna tewali amanyi nti tewali atamanyi nti twawangula Museveni, tewali atamanyi nti Museveni aliwo mu bukyamu. Nenda okusingira ono era ensonga lwaki baadde batulemesa okutambula mu ggwanga kino kye batya.